Hey yo, what's up, my beautiful people? It's a girl Mango 256 here at Nyege 2025. Just no bridge jendiko injicha. Nine sisi na yenga tuli wano ku Nyege. It's a 4-day festival. Kuba kunyumira bunyumizi bana buli stage bana stage nyingi ezenjawulo Siminoff stage, Akuna Kulala stage, Uganda Walaj stage, the main stage. Zibaako nnyingi nga za njawulo kati gw'ayagala okuzina mpaka ku makya Akuna Kulala yiyo weeri teri kwebaka vibe ku vibe ne buji swing oba jump oba kiki mabega wange naye mukwano ze kyekyesuubula kigendako kuba nkitiira ddala ate era obayo ne reggae stage abagala reggae. The stage is there gyeri sorted prepared n'abawo mujafuna a chance okwera nga mutambulirako mu lyato mulengera ennyanja ennyanja yiyo banaye so naye nina ensisi nze ntya bridge eno naye guma bugumi. Yeah, guys, don't miss tubeerewo ku Nyege Festival 2025. Ezenaku ennya mujje munyumire, have fun, vibing, and then go back home. Don't miss. I'll be there. Let's all be there. Ngambye nkole ki? Founder of Kyakutte. Kyakutte was a sustainable fashion festival. Since the last 2 years, we've been partnered with Nyege. This is our first time on site for Nyege, and we're really looking forward to bringing fashion from across Africa to the site today, right next to the portal stage. We have a 4-day program. It's all set in this Karamoja-inspired village. So we have 14 designers from across the continent and in the rest of Nyege who will be coming and wearing the clothes and giving dance productions. There will be film screenings related to fashion and sustainability in the Matatu film stage. There will be talks in the Hive, also from Kyakutte, and we'll have workshops daily and many more things. So come on through Kyakutte, and we're excited to bring that to Nyege. Thanks. I'm glad we bumped into you. Yeah. Whose is this? Yeah. Different experiences, and we're not even halfway through yet. There's still a lot. Stage is where a lot of the headline acts are going to play. This is where Fik Fameka is going to play. This is where Suna Ben is going to play. This is where Skrillex is going to play. Abeka Band. This place is going to come alive at night, and it's right here in the heart of the festival. The teams are just finalizing, and tomorrow we'll be up and active. Yeah, but this will be one of the main stages. I'll show you 2 more. A coffee truck over there. There's going to be some street food village where people can get food and they chill out here with their drinks, with their cocktails. There's going to be Uganda Waraji bars. And this is the UGX forest. Yeah. We have like different restaurants, like the Meat Guy. There's Chinese food, local food, fish and chips, all kinds of different cuisines. And each of these like little huts, each one is like a different restaurant. There's a whole bunch of them. People can choose what they want to eat. Yeah. This stage, it never stops. That's all I got to say. This is like one of the main stages here. No sleeping. It's gonna have some of the big international DJs that are flying in from all over the world. A lot of Afro house, Amapiano, just good vibes, dancing vibes. It's also like an outdoor disco. The bungee behind, the River Nile right there. This place is going to be good daytime, nighttime, all the time. Sunrise stage. This stage will open at 6 a.m. and be going till 6 p.m. It's a daytime stage here. That's going to be live streamed through some big radio from New York is coming to live stream from this stage all the time. So people come here in the day, enjoy the vibes, from 6 a.m. to 6 p.m. Yep. These are the falls that brought us to this place. Kalagala Falls, the new home of Nyege. Adrift is also offering river rafting services, which are going to be right here, but they don't raft in this part. This part is too dangerous to raft. So the rafts normally come up over here, and then they go around
and we go around. But this is Kalagala Falls. This is the reason that we're here. This beautiful landmark in Uganda that not many people know about, yet it's one of the nicest things here in Uganda, and it's only, less than 2 hours away from Kampala. So kale gowe nawe natulaba ku Ground Media UG kosane Ground TV njagala okutegeeza bw'otuuka ekangulumira mu town ewali ekipande kya Kangulumira Town Council kukidda ku Town Council wennyini okwata twogera ku nsonga za Nyege UBL yasazeewo n'egamba egabudde we gonna party like never before ennaku 4 days nga tuli mu Nyege 15 kwa MTN Momo funa tiketi yo essaawa eno tutandika nkya mujje tunyumirwe Nyege owaye taata okoze otya Nyege muzeyi soka olineko jangu onajja mu Nyege otwala mafuta mu Nyege soka otubuulire gwe Nyege ebbanga lyonna lyomumanyidde omanyidde ebbanga ki myaka gyonna bukya batandika okujja kuva eri ku Nairo budaawo tugenze Itanda budde Itanda tuzze ku showground ng'era tutambula nabo nga gy'oli mu Nyege agende essaawa eno ogenda tuweza emyaka 10 nga Nyege abaddewo ng'asanyusa bannayuganda ate ng'obaddeyo era okuva nga bwe yatandika paka kati tutambula ffenna sinaba mufunamu buzibu era nkoleddeyo sente zange nnyingi ne bye mufunyemu bingi era n'amasanyu gafunye bannayuganda abali eyo nga babadde tebannajja mu Nyege obagamba ki bakoola banguwe mangu bajje ng'obudde bukyali tiketi MTN yasaze tiketi ziri ku mitwalo 15 olunaku olwaleero bannakangulumira esobola bagamba ki bannakangulumira bagamba bannange beeyi bagisaze si byebiri ebya bulijjo beeyi ebadde waggulu naye kati bagisazeeko ya mitwalo 15 mwanguwe nga bukyali UBL naye gabudde egenda okugabira abantu omwenge jjukira Nyege weze emyaka 10 ate UBL eri myaka 6 ng'eweereza bannayuganda UBL yo kyekoze kyadda kubanga myaka mingi ye kampani ekyasinze okuweereza bannayuganda ebyokunywa wano n'okutegeka ebivvulu buli wamu nga gwe omuvuzi w'ebidduka kampuni kakunywa ki mu UBL akasinga okunyumira waliyo kalemoni anjinga kaliwo akasinga ako kalemoni akajinga ako akatangawuza ako kalungi ako kaleeta ne ku maanyi ekakola hangover okanyuzi kukooli bulungi bw'okwata enkata ate oba steady kale bwatyo batugenda okubaate nga tugenda mu Nyege basebo ne banyabagowe nawe natulaba tugambye nti ensonga za Nyege 10 years of experience nga tusanyuka nga tukuba pate so n'olwensonga eyo jangu mu Nyege awo yono abadde w'amafuta alese mafuta supplyinga mu Nyege n'olwensonga eyo tosobola kubanga osubwa Nyege ebirungi byonna biri mu Nyege we gonna Nyege to the Nyeges and Nyege everything so mujja tunyumirwe pate twekweko mwana siba kiri mama onajja mu Nyege lwaki ni mukazi mukulu ndi haja twatondaba nebikiride ngende ndabe Nyege nange ati nawe mulete abana abato bagenda okujja mu Nyege size eno kuluno Nyege tumulese Kangulumira baana basanyufu nnyo bajja kubeerayo bangi bagenda beerayo bangi kati gwe nga gwatunda wano chapati ebyokulya okuza opulanizo tokulaba nga ofuna mu Nyege w'omulundi guno onyega w'omulundi guno abamanyi na mugwere naalonga afumba chapati eziwooma bajja ne bazisuula ne bazitwala eri ne bazitunda oli musanyufu okubanga Nyege kuno obanga yali Busoga babanga Busoga ne bajja basuula wano ne bagitwala e Busoga etegeeza baavanga eno ne bamutwala ku Nairo ne basomokera awo amulinda ne bagenda ku Busoga nga basuula wano banamugwere chapati kati gwe kyolina omumanya ku mulundi guno eno twakomyewo mwakomyewo ne musanyufu era bajja kujja basuule batwale batundire eri ndowooza ensonga muzitegedde ensonga za 10 years of Nyege in style tugamba kyolina okubanga okola bwekumize genda ku MTN Momo
agula tiketi yo ate osobola okubanga wegatta ku celebration y'omwaka. Eno epate eggalawo omwaka ate eggulawo omwaka, tugamba it is 10 years of Nyege in style. So wekubire bwekumizi ku mukutu osobola okuba ate nga buli kimu okifuna. Banakangulumira bawera bagamba ffe tujja mu Nyege. So ensonga muzimanyi, maama Kadaga yasalawo nti ye obulamu bwe bwonna abeera mu Nyege. Gwani agaana okubeera mu Nyege? Twegweko mu Nyege.